Ebiragezaako okulwanyisa ebeerewo yava ne Bank of Uganda gye lyakola nga bagatekola magoba najja n'agisitula ne bagiteekamu nedda engulu nagaba nezenga nti eze engulu kakati ekitegeeza tugenda gituna ete ssente nnyingi ng'ekitegeeza ajene enkulu yali yakugikola yakugitunda yes nga bagamba mutekola bagaga nti banezi kanzi gye njiyambye ekola amagoba nakiteezera okukola amagoba mukola amagoba ati ate kategenda kweta nedda mbwe egenda kuleta kuvaamu ssente nnyingi nga tugitunze kane tuba nga mu Uganda tulina banka yaffe y'abannansi kakati olwaleero ng'ensente zonna zonna bagamba ti amagoba amabanja ne bakunza UCB naye n'ogiguza kampuni eva South Africa nga ya gavumenti UEB yes UEB umeme nga bagamba bali bagamba nti emanyi akati amasannyalaze mangi gaba gatambula ne gabeera awo ne gafa ate nga abantu bagabasasuza kampuni eri bwe yajja naye mu ndagaano yo mwali egamba nti aga amasannyalaze abantu ge batagakozesa mujja gasasula gavumenti ejja gasasula zibayita subsidies kakati ne bajjawo zibayita subsidies zalinga ziyamba ku basuubuzi nedda ku balimi ti abalime emmwanyi tubayetere ku nsigo ez'essente entonoko tubayetere ku eddagala ery'essente entonoko tubasindike ne bana extension workers ababayambako kasa gavumenti yasala abakozi tekyali balimisa tekyali balambula masomero n'abasawo ne bakendeera ng'ekitegeeza buli mulwadde wamu ategeerekeka agenda Germany gunoweereza ssente inamutwala Nairobi sente zikola ki zifuluma ate okozesa dola buli dola egyolaba gye mulina waliwo ka percentage akagenda eri America nannyiniyo olwaleero minisitule ya finance buli omu wonna balinawo muwa amagezi ava mu World Bank kati sente zaffe zonna zonna amabanja bwe gatuuka waggulu kakati buli kiseera bagamba sala wano osasula amabanja sala wali osasula amabanja kyova ne mu budget ene gye bali mu kukola bagenda mu byobulimi bagenda kubisalako ssente ebyobulamu bagenda bisalako ki ate nga nabyo bibadde tebimala ssente lwaki kubanga ffe kye baatukola sente zaffe twazitwala mu magye baluga tuyise mu defense bagenda tuwola nese tuyise mu defense kadde nga ssente ezo zitula mu defense tulwana ntalo zaabwe Somalia Sudani yonna gwe amagye naye nga ssente bakoze ki bakoze empole zoyina okusasula ng'osadde mu bintu byotafunamu olwalwo kampuni ennene ezolala zikola wano enguudo ate sizo zennyininyini ezikola enguudo eriyo bw'oba ogiwa babeera bagiwola eggwanga libawola ssente liba kampuni zijja kuvanga waffe ate bakola enguudo babeera bamuba wano kakati be bayita basabu contractor afunawo katono nga guli omudidi ogusinga obunene gwasigadde gwagenze bugenze oba ntegereka mbusende zonna zonna ze mukuŋŋaanya niziba zaabali bw'onoonya ekitabo kya Professor Samuel Runyigo Uganda and Indian Economy bwe baakwata nti bwe ebyenfuna bya Uganda ebbanga lyonna libadde mu mikono gy'abayindi Indian colony abazungu nga batutya okufuna envumbavumba bayita abajapaani ne bayita n'abayindi abantu abamu tebayita abajapaani baali wano ne babakwasa zijinale ne batta ebyenfuna byaffe ne bakwata emmwanyi n'ebirala n'okusobola bo ne bayita n'ezibbaga zolala zibbaroda z'abayindi ziwola abayindi abo kasente katono kati gwe bw'ogenda okwewola wola nnyingi bakitegeeza tosobola kuvuganya naye kubanga omuntu gwe muguza y'omu ye atunulira bbeeyi tojjama nti munezi bampula bwezite kakati neki baali balwana nti abaddugavu bano singa baba ne ssente bajja kwagala amaanyi g'ebyobufuzi kubanga alina ssente aba takyakumwa kasente abuuza luguudo lulungi abuuza intaneti ya bbeeyi eya wansi nga ebintu byabuuza bwe biti abuuza amalwaliro amalungi n'ebifaanaganako bwe biti naye y'omuyindi bw'afuna akasente ke akaza waabwe kati Amini yakigezaako ekyova ne cooperatives bwe zaasooka abayindi nga bali mulegeko baazirwanyisa okubeereza abaddugavu
kanisa Andrew Cohen bwe yagenda naga nti katandike okuyingiza abantu bano okuba tugenda baddiza eggwanga lyabwe ne bateekawo ne emutaaka waleereri nakawa okusomesa abaddugavu engeri gye baddukanya bizinensi ne batandika n'okubaako basala omusolo ku kampuni yonna ewa abaddugavu omulimu. Kati abaddugavu nabo bakwata obuyinza mu 662 ne balankala akakodde kakola tuddeyo gye twasookera nabeera ne baddiza abayindi gundi export promotion company bagikwasa gundi Madivani ezi cooperative nga bagamba buli kimu kyesalawo ejagenda nkubala kubuuza minisita basigale nga bebagifugama mwakoze sente meka bwezityo naye nga mu nkola eyo abaddugavu baali beekuŋŋaanyiriza sente netufuna Uganda Commercial Bank mu saving zaabwe netufuna Cooperative Bank nezibeerawo byonna Museveni byatunze. Amini bwajja n'agamba nedda Amini alwana okulivaasinga addize bannayuganda ebyenfuna. Kati bw'akikola ekyo n'okubasasula n'abasasula kojja wange Justice Francis Sekandi beera mu America kubanga baasooka omulimu ogwo ne bakwasa Binayisa Amini bwe yamuwa sente yayita mu buyisi yagenda New York teyadda kojja wange yagenda n'agenda e Pakistan n'agenda e India n'abalumba e Bungereza n'abalumba e Canada ne bakkiriziganya abantu abo ne basasulwa. Twewunya Museveni okudda n'aga nti abayindi balina bye babanja. Ekitegeeza wano waliwo abayindi abalala bebakolera kubanga empapula ezo mu Bank of Uganda gyeziri nga bakola ki basasulwa. Lwakwati fano tulaba omwe tukakaza nti mugaga nawe n'abali amayimbu ekyali kya muyindi oyo tekyafuluma nnyo nti Amini asasule naye nga ddala yasasula. Kakati Museveni bw'atajja na pulaani babazungu ne bajja ne pulaani zaabwe ebyenfuna ne bakwata ne babitta bwe batyo kubanga ogobya abakozi. Olwo nasomye ne mawulire waliwo emirimu emitwalo 6 tegiriko bagikola ne tugoba abakozi ne tusala ssente zaffe ne tutunda ebyobugagga byaffe ne tubakkiriza okuyingira. Kalina kuzibadde owulira abasuubuzi nti waliwo obukampuni obuligamba mbu obukola engweye naye nga tebukola ngweye busako busalebo. Kakati wano batuga emmwanyi tusinga okutegeera bw'oleese peneti woloka ennaku zo tewaliwo empulira gundi ali mu kabushenga n'omusajja gwe bayita Tugume gabawadde ki agenda kuvaayo kabushenga agenda kuvaayo ayogere ku buli muntu yenna akirimu ez'emmwanyi. Kakati ki era amabega emmwanyi ebadde egwidde ddala. Mengo yamaze kuddamu kukola ki kampeni ano eri kumaga mutwalo gumu 5 yawutuuse. Yes kakati abantu bagirimu naye abagamba bantu bano bayinza okugaggawala era waliwo avanira ab'emukono baali bagaggawadde ne bamutema nakka buli omu n'akola loosi kubanga baamulina walina okupangisa abasirikale obw'okumukuuma abantu baali beewoze sente okulima sente zibalemerera. Kakati kwe kulaba olwaleero nga tulina ebbanja lya $1,900,000,000 Mwaye Museveni ng'olina ebbanja eryo ogenda kulikola otya? tuweze bilioni 5. Mwaye Museveni yadda bagamba ngenda kubeera no mpaka lwendifa. Mwaye Museveni kyasinga okwaga kukeera ku makya nga waliwo olumbe mu State House nga gye twatute enkutu ku olumbe tuli abo base n'obuugi tuli muki nga tubeera ku lumbe base n'obuugi twayambadde zino ekkooti zaffe mwasuze mutya n'ebibonoobono nga ze tuliko. Ekyo ky'abaana ng'ekyebyenfuna eyo talinawo pulaani talinawo kakola 2040 talinawo ali mbaga bugambi tetugenda kubeera bagagga ate tugenda okusimba layini nga batubanja bakola ki bali wano bonna boyitairemu olungubanguba bagende ono yagenda waffe okwera oluguudo yagenda okukola otya nga tusasula ebbanja kubanga olwayo buli munnayuganda asusa $2,000,000 ku mutwe gwe. Era nkakasa bano abasajja ng'enji bataggwa nsonyi tugenda kutuuka olunaku tukeere ku makya nga buli muntu afa bamugamba abantu basooke bakuŋŋanye sente ezimubanjibwa kubanga ebbanja ddene lino ebbanja lyolaba bannayuganda bagenda kukeera ku makya beekalakaasi
nga teri abalagidde kubanga business obona bwona bugenda kugwa kwa byola kati ennaku zibyadamula bya asule eddoboozi nga ayogera eri abazungu ebbanja omuliro aguwulira agamba akati mwe simante mwagala balaba gaggawale tugana mu wano bwe mukikola kubanga obujega obuli mu bantu be bwe bayigiriza okusonyiwa emisolo kakati ati bagifudde enkola nti buli gwe baagala abeemu olungu bangu bambyenfuna wano naye bamusonyiwa naye nga ekintu kyakola kya bulijjo n'obanga oleeta bulesi butungulu niwe gatukusonyiwa omusolo kanoosanga nti ovuganya n'omuntu mu bizinensi nga bamusonyiwa omusolo bamuwa ssente ez'obwereere naye nga ne watundira nawo tasasula omusolo kubanga juzi waliwo budget eri ey'omunda yali mu trillioni 7 nga nsonyiwa omusolo naye nga ssente ze tugenda okusasula ku magoba ge batubanja zi trillioni 9 waliwo zino zosonyiwa akati nga nti ffe tetulina busobozi busonyiwa muntu twali badde nga tugamba bannange tubasonyiweko ebbanga ezo ssente ne bazireeta kiba kitegeeza nti ezo bwe zisigala ne zikula nga lowoozi musasule mubeerako yadde oba nekikuyamba n'okukuyamba nti baba basasula nabano obadde otaddeko pressure n'obakendeezaako bizinesi banga zitambula nze ndi mwambazi wa jini so leeda kaki ze nsinga okwambala naye kaki waliwo kaki bataddeko emitwalo egi 5 kati ogambye 5 kakati ogwo musolo kakati bagenda gyetya ku ssente mmeka n'amago ti bwenajja wano osooka n'obalaabala omusolo gwa mitwalo 5 n'obalaabala naye nga gye wagisubudde osanga wagisubudde emitwalo 2 kati egyo 7 bale transport agituusa omusanvu nga nekituwa ogenda okukakana ng'ekitone ennyo omuntu okwambala ku kaki era tugana ngozikekkereza ze tulina mitwalo 10 era dola leero nayambadde jini ninadde nyina kaki yange lwakuba omusanze gagezi ne gavaako netagololwa ginadde njagala okwambala naye kakati nti ogenda okulaba nti okwambala kaki kigenda kubanga kitegeeza nti oli mugagga tebali mu kugira nti baagala gali makoloki mabanja agabatuddemu n'ebintu ebirala bibagenze bassaako ssente empitirivu naye nga bebasonyiwa omusolo bayitirivu abantu bebawa ssente ez'obwereere bayitirivu naziri ze banyagulula mpitirivu mweyo embeera Museveni nga bwakulaakulanyiza wa olemeddwa okuzaala omwana ng'olina emyaka 4 tiogenda muzaala ng'olina 6 Sara yakikola mu Bayibuli gomanye emyaka Sara gye yalina bwe baali bagibala omwaka gwa Sara tegwali gwa myaka gwa nnaku 365 omwaka gwe 365 mupya nnyo eyo kalenda yazze nga Yesu amaze n'okola ki okufa guli omwaka gwalinga gwa sizoni y'emmwanya emyezi 5 bwe gityo kakati bagamba mbo yayina emyaka 7 ayinza oba alina emyaka 35 oba 4 kubanga era bajja wala yafumyanga myaka 13 nti nanga yali ananga akaddiye era ddala alinga ne kati nnaku zino nsanga omuwala nga alina emyaka 4 tafumbirwanga naye aga nja kuzaala era nga ddala ajja kukola ki ajja kuzaala n'emyaka 6 olemedde okudduka marathon ng'oli myaka 2 mbwe yakukiikirira Uganda ng'oli emyaka 5 Mwami Museveni atugamba kirala ate ali mu kutegeeza bannaye kubateekateeka kiyadde ayagala okuvuga mwena agamba Mwami Museveni abeerako n'ebintu ebyategeeza Mwami Museveni bwe yayagala okukyusa constitution bwe yali alayira mu mwaka gwa 2021 yaleeta Gaddafi omugenzi n'akimuyisizaawo revolutionary tawumula gwogenda kuwumula olagawa tolina gy'olaga omugenyi ajjana naseka tugenda okukakana mpolampola constitution bagikoze eki bwe yayagala tulaga nti abantu bafuga bannaabwe mpaka lwe balifa mu 2016 n'ayita gundi nga bamukwatiridde Mugabe naye bagamba ono Mugabe aze bagamba mbwolaba w'ekyenda mu esatu akyabatwalaganya kale ate nze akyali mwata era olw'omulwadde okwenda mupira nga nti asiri nabbi nze mbala bubazi
nsoma bintu kye bitegeeza nako ali tugerezebwamu mbutunuulira ebintu oli kyagambe kyategeeza byakola kye bikola kye nga ono gwalesa zebbalaga mbulano no bakyamukwala kye oba yolujja mbwati nadduka muko bwati nabukabuka muko bwati naye bwabukabuka badde addayo ku masaaji ako yabuusebuuseemu baatugambe munde mu State House twaloga ati wayi obwedda ndi bize tubadde okola kiwedda mu masaaji nga musajja ngwedda kya wakola kigwa masaaji yes kakati adda ku masaaji musajja mwamulabye kakati bwagenda otambula eruweru babalagira mwabagenda okutamba naye muyina okusooba yalabike nga yayangwa bagenda okudda fula fena fali myaka 3 twabadde tuweekeera babaga mubeere nga abadduka nga yayangwa naye ng'oyo nga ntandise okutambula nga Museveni atambula nange tomanya yakuba pressure apa 30 gwaziraba baba waka video batemamu oyo ali ku video mwaka ajja kubuulira ne pressure up bagizo givumbula okusa netu ne 10 ojole bakwata yakuba pressure up ojole bakuba filimu nedda agira bwati kana kabina kekakka akubuli mwaka olaki usukana kasebe emirundi ebakubye ebibiri oje bakulaga omuntu bwabuka ku kizimbe bo bajja kulaga mu video wansawo waliwo mufaliso nedda agoloza kyaka kyazema mbe ekye 10 sijabuka naawe akaija education yaffe eno giraba bweri mu kwogera kwa president ayina byagatulaze nti yabadde agenda mu side z'ebusoge lwe yategedde nti amasomero ga UPE bonna basome nti n'abaana abasomeramu babagoba school fees UPE okuva lwe yajja wazit 98 awo ndowooza 99 ndowooza President Museveni ku ssaawa eno naye ng'ekyo ekintu kitandise ndowooza mu 2000 awo 23 awo wonna amasomero agasinga aga UPE gasasuliza abaana okusobola okubeera nga gasobola okusomesa President yatulaze nti ye lwakitegedde mu saidi y'ebusoga eyo lwakitegedde nti abaana babakola ki babagoba mu kyo kyenjagala okubuuza bunafu because tulina ssente zetusasulira omubaka wa president ku buli district si RDC RDC omulimu gwabwe gwaggwawo okubanga tebatuusa bintu ebyo eri president oba ne ba RDC tebakibadde tebakimanyi nti abaana ba UPE basasula Mwami Museveni yakulaze nti ebintu ebikulu ennyo ku ye si byanjigiriza statement yakubiri kuzeewunyisa nga atuuse ebusoga ebusoga eno gyetika n'atwala ekisawo kya ssente bagyetize ku mutwe musajja wa World Bank aba ali e Rwanda mu Kigali mu conference ya World Bank n'agamba mu nsi yonna president asinga obutawa ssente kitiibwa ewa Uganda kubanga ssente bakola nkole ye agenda azikola kimu omusanga n'emabaasa agaba oluusi naye kyagaba tamanyi ssente mmeka zirimu ne gwaziwa tazimanyi tebalina kibalamuza yes nazikola bwatu kakati juza onajja n'abagamba lwe yategedde nti baavu leero lwe yategeera ndiki obwavu obuli busoga buyitirivu kakati bwe yategedde nti baavu naye ate lwategeera nti abaana baabwe babagoba fees kati abaavu sibe bali badde era bangogoba fees anti no kati yakyogeredde mu concept nti lwakuba bo baavu wabula yakyogeredde mu concept eraga nti essomero lya UPE nga gavumenti erisasulira Mwami Museveni yeekaza ojjukira akalukirawo kali kaluka ki bwe yajjanga ng'ayita abannadizi n'abagoba n'akuyita bakuwa omuzinda nasaali omuzindalo emukama wange essonyi nkugobye bagendanga tetumanyi gwe gye wayitako bw'olina gye bagenda tebagenda Mwami Museveni adde alwana okulaba nga mu Uganda yika yamanya ebyobufuzi bwe yajjayo civic education
yakutegeeza ng'ebintu ebya bulijjo bigenda mu maaso obuvunaanyizibwa bwo n'obwa gavumenti bakubuulira obwo bwa gavumenti n'obw'abakulembeze abalala nti noona wakola P6 ng'ategeera obuvunaanyizibwa wange ng'omutuuze bwe buno byenyina bisaba gavumenti bye bino kiki ennyinza okukola mu second mbeera mu political education era nga bye bimu byakola ki akoma ku mwaga gwaffe akati n'akola ki na university kwaliko political science byonna n'abiwera nti muli basayansa gy'obeera ye yasoma science ekoze okwe kwaliko political science omwana omu yamwita political biology biology kakati y'ebyo n'abijjawo bwe baali mu nsiko bakozesanga ekigambo kye bayitanga siyaasa siyaasa okulinganga okukyamula abantu naye nga byobagamba obutuufu bwabyo bitono kati buli walabalaba anoonya ekyo yamanyi okwogera ekisobola okwisayusa mu matuugo ekyo mukugu nabadde budaaka ne bategeeza nti bibasembye okukola obubi buzo ya P7 mabegera nakyogera nenzija ku TV enkeera n'akeerayo okulwanyisa wamu naye mbagamba nti bwe ntunya sente gavumenti zeebawa buli omu buli mwana olunaku gavumenti ekuteekako siringi 18 buli lunaku nenga kyova olaba bwe baleeta 10 mu kalulu mululwanira bulijjo simanyi lwaki mululwanira nene magari yo abasajja balaba ye bayolya billion nazibawa kanawedde omunayafuzi wayo gwe saategedde ku level kiba mukulembeze naga naye nga tuwadde gavumenti eno obululu lwaki ebyenjigi ffe tusembayo mugwe nga singa nfunye omukisa mugambye nti obwavu bwe mulina temusobola kuba n'amasomero malungi mu M7 ebyenjigiriza ebirungi abimanyi era bazzukulu be gye basomera alina essomero lyateekeka Nyarweru liri Kiruhura eyo bagamba nti buli mwana gavumenti emudyako miliyoni nga ennamba bonna basome ne be baagala basome noze bayita be baagala basome anti abalangira basome balangira bonna basome kati abalangira bonna basome Kanyarweru abaana banywa amata abaana bali emmere abasomera baayo ne bwekaba akawunga mukalungi kafumya bulungi nejayo ki abasomesa baayo basasulwa bulungi bw'obadde olwo oyagala bannansi lwaki tozimba zikanyarweru 10 at least buli constituency oba kumpi buli constituency nga mulimu kanyarweru 3 n'ogamba njagala byaki byanjigiriza ekitegeeza oba osudde standard nti ya district y'essomero bwetu bwefaanana gavumenti ya Uganda esasulya omwana wa Uganda $1,000 buli ttaamu buli mwaka $1,000 buli mwaka buli ttaamu 3,000 jeyo kalculeta yawe nyina kinya okuwa ekibalo abaana abali mu international schools ettaamu basasula $15,000,000 kalculeta gituusa kanjifune yino njifunye ogifunye kwata $15,000,000 ogabizemu 3,000 tugabizemu 3,000 $15,000 gabizaamu 3,000 $15,000 omuyizi omu asomera mu international school aweerera abaana ba UPA 15,000 muyizi omu ali mu international school badda waffe eri ekyotera sente ezo
sere zasasula mu taamu emu zasulamu abaana 10,500 obusomero bwamwe ekyotera bulimu abayizi ameka kisinziira endowooza essomero kuba UPE osanga abaana nga bayinza okuwera 2,000 terimulirina ekyotera nga mulimu 2,000 mu ssomero eddamba kati olwakutta amasomero 3 mumizi ogwo bonna basoma kubeera badokita kyekirooto kyabwe era akompiitinga n'ow'omulala gw'asomeseza omuntu asasula $15,000,000 n'asasula 3,000 basoma ekintu kyekimu tekisoboka gw'olowooza bakikola kintu tebakimanyi bulungi kubanga okubala tekulimba kinga alinnye booda n'alinnye ennyonyi banjawulo tebavuganya ku lugendo tekisoboka aloy bwe tudda mu byenjigiriza ng'ebyo nti osanga n'abantu obuntu abavudde ne bakola amasomero gaabwe n'osanga nga amasomero ga bbeeyi ontegere nti kalyango osobola okuvaayo n'enkola essomero nali nange nendiimuula empiiya njagadde abaana b'oku kitundu ako basome oba toyagadde oli mu kukola ssente njagala kugamba nga baagala byanjigiriza waliwo essomero erimu lirikira sijja kwogera linnya lyalyo gundi eno bwe wagirabyeko nga fiizi omwana wa baby class kakadde kamu mu $8,800 kweri omwana wa baby bw'ogabizaamu 3,000 omwana wa baby yaweerera essomero ly'abaana 600 happy 7 kakati ezo fiizi mu ssente mulimu ne sente olunaku mbu olw'okwesanyusaamu bagambye $5,000 ssente z'okwesanyusaamu bw'ogira 3,000 era yaweereyo abaana be 16 wa baby ku baby class abayigiriza kutuula ku toilet abayigiriza bw'oba olina kintu okigabako n'okuyimba bikuli mu baby class ye fees asasula $1,800,000 katosobola kugamba nti abo abaana basoma ekintu kyeki ino ova nakugiraba mulimu class trip $7,000 class 40 ekifaananyi beekubyemu ekifaananyi kya class $1,000 buli mwana alina sente ziwerera abaana 10 ye beekubyeko ekifaananyi ate nga lyatteeka ezo zino ziwa kaakati ebisabika byamusabe 3,000 ebisabika bya 3,000 mulimu apron $1,500 kepron apron bayinza okuba balina bakulamukko kwegamba ebintu bino abantu bamu tebitwala nga kikulu kati ono yasoma okufuuka dokita gwewo bakulimba oli asoma kola ki asoma nedda asoma kubeera maid gwe basobola okusindika mu katale ng'ebintu asobola biso yamusindisa okukola okugula kaakati kyetera okutegeeza abantu nti omuntu yenna akulimba nti mubeere babawe ba minisita mbuli kyekye musabirako akalu naye abakola ki abalimba Busoga olwe badira minisita zonga 15 buli district erina RDC erina kaawo erina diso RDC ku munuka balinako chifu balina ne piso abo bonna bakozi baki ba gavumenti bewali suubidde nti bonna abo baali badde nga bajja information kuva ku ground babalina kyova oli wagambira nti teri kyalo wotegeera nti bamanyiyo kutali polling station era obulungi Gyebutatuuka
ku byalo emitwalo 7.2 nenoonyayo service kuba buli wola polling station etuuse gavumenti ebemanyiwo naye genda obuuze waliwo essomero waliwo eddwaliro ku polling station omulondera kyekyalibadde ekikulu buli lwobukola ki butuuka naye amasannyalaze tegatuuka oluguudo terutuuka amasomero tegatuuka amalwaliro tegatuuka amazzi tegatuuka ne security tetuuka nebbo obulu bukola ki kubanga buyamba bali okusigala kubanga olwaleero ebyobufuzi mu Uganda babikoze nga biyamba oyo afunye ekifo kyova gundi akubya akajji gundi agudde mu bintu byakyuka ne byakubevo nti oli mu ekifo okukyusa obulamu bw'abo abantu abakutaddeyo nga bw'onaali nnyo omuti onyenye emiyembe abantu balye kati ebyobufuzi ebiri wano byaggwa otuukeyo olye katolwamu omugenzi yawe yabagambirawo andi ekyo kifu mumpe nange ngende ndyeko ekyo kifu olwonoza ka video njakasa ku TikTok yange baga nti okutuusa nga tufunye n'abalonzi abakulembeze abamanya ekituufu n'ekikyamu n'abalonzi abasobola okwawula kwabazza okubasaba obululu ani mutuufu ani asaanira ani atasaanidde naye nga okyayina abalonzi juzi nali ku mukutu gwa Busoga nga batandise bagamba simanya tulonde ono yajja tuwa emirimu naye mbatera emirimu gy'omubaka wa paalamenti nga temulimu gwakuwa mirimu gavumenti efuddeyo nnyo okubiraga abantu ebintu ate kyagala kubanga singa babimanya bangi singa tebaliyo singa ne gavumenti yagwadda kyovola bw'osanga olwaya ntibaddukira bannaddiini babasabire bubafune omulimu naye Katonda yagamba buli ataakole nga taakole ki kigeza buli gwe yakola amukola kukola teweetaaga kusaba Katonda kufuna mulimu weetaaga kusaba Katonda awe omukisa byokola God to bless the works of my hands yesala gyemanyi mu Bible simanyi esaba mirimu n'ogenda mu basawo era omulembe gwabwe gwe guno juzi omwana omuyagezi nampereza akantu naga nti eriyo omuddugavu yava mu Afrika nga musabi nnyo bwe yatuuka ebulaya n'alekera okusaba kubanga bye yali asaba eri nga abifunye kubanga system yakikola olina okufuna omulimu olina okuba ne security olina okuba n'oluguudo lubi olina okulya bwoza olina okujjanjabwa nga gwe buli byosaba system ebigaba kakati Katonda olina musa Katonda yatukola kumusinza kumwebaza naye kano waluga nti embwe ebyewamwe bye bikoze ki ate wabyewaffe ndi bajjajjange batanjagala badde banjagala era tugajjajja mu nkulembere kati ate ongamba mbu ebanjiribya ku kibuga mba nabakola ki gwe jjajjawo gw'omanya kwakuba jjajjawo ne bw'omubba naye omwana oyo akuba awumba nnyabo yabadde mulwadde nga mugonvugonvu muzzukulu bwe yafunye ennya ngenda omubuuza nga nasuze bulungi tekyalina kinnuma eba omuzzukulu afunye ensi yawulidde kubanga mukulu eri yafuna 6 era amusubiramu 4 n'awulira nga waliwo abasazeesazeemu ng'amaakinga era adanga nti teri mwana gwe nsomesa nagwa kubala maama wange kaakati bwe yafuyaga nti nze nasuze sirina kikola kinnuma oyo kubayita jjajja ng'atookera kumanya ogamba ate jjajja ki kaakati kubaga nti jangu tubijjire tukunaabulule lwaki kubanga sisitimu ki era batubba n'abakulembeze bala kuba babayambako okutukkakkanya baga ebyensi tobifaako ate ng'oli mu nsi kubanga ne Bayibuli etugamba ali kubuuza talanta zo zinakuwa kiwazikozesa wa ku nsi si muki si mu ggulu tukole ebyakuno tubimalirize n'ebyeri mu ggulu tujja bikola naye ofiisi neneko naye kalaga tobifaako byansi tumala okujega so kigende nti wano abakulembeze bagenze bajjewewaza abantu aye ne batandika civil society n'amawulire abaali badde basomesa abantu chairman Weros okiwenta ntamanyi mulimu gwa chairman Weros
abantu tebamanyi mulimu gwa kansala werosi LC3 kugombola tebamanyi wa ku district basabayo kakati ebyo nayo nebya president babisaba MP olija nafunayo ko obusente nagulayo culverts 2 ebigoma 2 nabyekubya kaze kifananye bannanga akoze kubo naye ng'eri gyali ye wali sente zino kola ki n'aletayo obaati 10 nabusa ku ssomero ne bazimba classroom emu ekifo ky'ogenda okuyaga eri bazimbe buloko y'essomero kuba teri mu nsi asinga bugagga gavumenti kakati wano nga bakujjegewaza bwe batyo gumiikiriza $200 ne baali batugamba 218 Uganda alina okubanga ekola emmotoka batugamba buli omu yalina okubanga agaggawadde tukole emmotoka ssebo nga bwagirinyemu okuvaawa weri emmotoka batuzikolera gavumenti zitulaga waliwo kampuni nyeteekamu ssente buli mwaka bwekola obuwunga okubujja mu matooke wena gye wagenze mu dduuka ne baga nti muganda wange bw'oba mukyala taliiwo bwe yakulya ku ttooke lirino ojja kusaako mazzi ogire bwotoje olina wabisanze olina wogula ku supermarket gye riri maka ngambe naye taliraba gye nayo ogenda bisanze naye buli mwaka tuteekamu ki sente eddwaliro ly'erubowa nawuliddeko nga bagamba tusooke ne mweno budget bwegenda kubeeramu ne ssente budget erimu ki naye gezaako ogambe nti oyagala genda kuliraba kati bajja baga nti omukkiriza yekka yaliraba bw'obanga mwoyo akutuddeko ojja kusobola okulaba ki okuliraba bwe lityo bwe bakkiriza already nga twagala okumaliriza oli mu kugumbya nfuna ate nga abatulaba gye bali eyo mu bintu byanoonyamu 10 omuntu oyo ali eyo atetenkanya alina akalimu kukaakola olowooza mu mbeera eno kiki eyalifuddeyo nnyo okulaba nga yeebeezaawo ne bizinensi ye nesobola okuba nga etambula kye tujja kyogerako olulala kubanga kinene bw'omugalo ky'okukola okwebeezaawo omanyi kati kiringa bwe ntegeeza bannayuganda Museveni bw'aligenda buli aliba aliwo tujja mumuwa certificate omudaali agenda kubeera agenda kubeera muzira egenda kubeera muzira lwaki ogw'okubeerawo nga mulamu kubanga enkola ya mwayo Museveni n'enkola ye tewabulamu ettabusi so n'omusuubuzi akola obusuubuzi ku mulembe gwa mwayo Museveni naye yeetaaga mudaali embeera gye bakoleramu mbi nnyo ng'olina okuba ng'oli kumpi ne gavumenti oba ng'oli mubbi ate obubbi bwa Uganda tosobola kubbira bbanga nga toli kumpi na gavumenti bakulaba era bali kye kuba gogo balina gogo bakkiriza okufuntula gogo bawa ssente gogo bawasonya omusolo gogo bakkiriza n'okuba nti woba oleeta ekintu okireeta wekka kwega woba ovuga emmotoka mu luguudo tebakkiriza muntu osobola okugivuga bage mumulabye bw'oba odduka emisinde tebakkiriza mala kukuvuganya n'odduka n'omalako oba mita 10 ozidukidde omwaka mulamba amaze kubanga tolina gw'ovuganya wano ekikyasoboka kyokka bya bulimi nabyo bya bbeeyi ennaku bya bulimi naye ekizibu ekiriko nti eddagala fu anti kyembadde n'okugamba nti bya bbeeyi nti ate oteekamu ssente naye byokka kuba bye batanassaako nnyo tabo naye okugamba omuntu nti ogenda kusobola nyinza okuzibula ennyo okuwa amagezi kuba buli onaabanga asitukamukko bwona ekituka bwe waliwo akulaba bajje bakuteekeko omusolo oba bakuseeko akikola nga tawa musolo ng'alina ssente ng'abirire bugabirizi abeere ng'ebbeeyi ye gy'atundirako tosobola gitundirako alodi nga tumaliriza kimu kyekisembayo wasimbye ebitooke nasimba kusaapolo kaggwa era ne bajja ne baluyisaamu gundi nibatanga odukolakola batandika okuziisawo gwe batuyiseewo ko ne maaka wangawo ngati situkuka tofaananga luli tebifaananga luli lwaki mwalinda bagenyi bamale kujja ani nabo basimbye emiti gya gundi ki naye twagababulira mu gitandisa okukala egya gundi ki bino ebisansa gitandisa okukala mugende mugifukirire ku mazzi
n'abagenyi ne batandika okujja twayitawo nga obugundi babusiigako langi kanenda abavuka ng'ate emmoloka ejja ereeta abagenyi ng'omwana akooye nga yasiize n'asiiga. Lwaki mwalinda abagenyi okujja ne mulyoka mugenda okusimbamu ebitooke? Twali twabalaga mbuwa gye batalaze bagenyi gye batalimye tubagamba wano kubanga abagenyi babavuganga nga tebakkiriza kufaako gy'alaba. Waliwo olugero nnyabo lwe yannyumizanga mbu walingawo omukazi ng'alina omwana wa mujja we mu Banyankole eyo kati nga addira akawunga n'akasiiga kaakalo kati omwana bw'olaba amusaaga banna omukazi mulungi omwana amwe yaddala emmere eddala ng'ekola ki ng'ewerako naye nga tekuli wadde naye nga wala omwana akugga naye nga oli wali woba olaba naye nga jinyakola ki lyaliko kati babadde nga tebakkiriza era ne wabawo omugenyi eyazze n'amala adda naye tambuza ku lulwe ayinza okugamba nedda teyazze Uganda addamu n'akebera passport ye kasitapu Robert kuba babajja ne bavugira ku Express galudduka Misinde ne babagatta nenda bavugira ku Entebbe Express highway yaliwa ku gundi ku bypass waliwo abasiba ku Sky waliwo abantu era wadde olaba nga buli olaba abasiziranyi ng'omanya map yokka nga ebadde ekulaga nti kanene abagenyi balaga naye nga abo tebayiza nakola kikulagawo. Prime Minister yavaayo n'abagamba nti mwali musobola okweyambula kyobula abasinga babaggalira mu nju mu maka gammwe naye batwambulayambula dda ate guno omusolo gwe batadde ku jjiini abantu bagenda kutambula butte tulinde kati bantu kutambula nga amabina gali wabweru kuba tetakyana kyakkola mugenda kuddamu okugamba bana awaka kusiiba bwereere mwambala mufuluma abantu baffe basiibule